Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubaza okulika nti mutambula naffe nabwe kitubasaba okusubscribinga kikulu, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera tukulika ntambula ffenna wakati mukuba tochi n'okumulungula amawulire nga bwe gatambula mu nyaffe Uganda mu aspect sezonna kisawo kya byabukulembeze kisawo kya byabufuzi gwanga Uganda tujja ne tubawe bitambula entertainment weba oboli awo eriye ekikola amawulire nga tusana okukyefumitirizako nabyo tujja ne tubibawa ku mukutu guno gwa Credible Media. Nakulwa leero tuza ne story y'okuwambibwa oba abduction ey'omukulu Charles Bukenya Muvawala ononno ye president w'ekibi vice president w'ekibiina kiyona era nga munnakibiina ki National Unity Platform yoyo ali mu background era nga tugenda bawa video erowooze bantu oba oli awo yavuddeko entata ey'okulabika ey'okuba nti ono yawambiddwa ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Muvawala ono yabadde ne interview wali ku Ghetto TV fenna tugimanyi mukutu gwa mawulire ogw'ekibiina ki National Unity Platform oba omukutu gwa nnamawulire ogw'abannankyukakyuka. Interview gye yakoze egambibwa nti oba oli awo yavuddeko akabasa. Mu kaseera kano omukulu amanyiddwa nga Kayibanda y'omukuba mu banja era tugenda bawa video ey'omukulu Muvawala ebigambo ebitonotono then tubawe ne video ya Kayibanda oluvannyuma tukomewo tutunuulire ensonga eno mu bugazi bwayo. Katusooke tubawe Muvawala ne Kayibanda then tukomewo tutunuulire eggulire lino mu wide perspective. Bwe tutakyusa bukulembeze 2026 Uganda inokuddamu okutereera kijja gitwala emyaka 5. Wanji? Obukulembeze bwa Uganda bwetakyuka 2026 Uganda inokuddamu okustabilizinga okutereera omuntu agiyagaliremu kiritwala emyaka emiraaga. Nze nina emyaka 3 ndiba n'emyaka 8 Mungu bali bankumi jimu ezo zijja kuba zaafa zonna zikulayijizani abo kaje emyaka 5 gye magamba ng'abo bonna ejuli kimu tewali naawe mwennyini ojja kuba mu 8 nga tokyasobola tusumbua nange abyogera nga bagala bulabi nti Muvala yabyogera yali musajja bwati ne bwati taliiwo okitegera kino nkyogera bwe butakyuka yes 2026 kijja tutwalira emyaka Uganda okuddamu omuntu ogyeyagalira ate abali gyeyagaliramu ffe bali tusomako busomi abasajja bayogera si kutiisatiisa kuno si kutiisatiisa kubanga nkuwa ekizampa emu musajja oyo atukuuza emyaka 4 essaawa eno talabaayo muntu yenna mu Uganda asobola kutuula mu ntebe ye nga ye okumanya omusajja oyo tayagaliza n'omwana we tamwagaliza kituufu kino nkyogera nga ntunudde mu kamera okumanya tayagala muntu yenna mu ntebe ng'akyali mulamu n'omwana we tamwagaliza kubanga singa kati yamutembeeta tukola kino tegerwana mutunda mu bantu n'omwana okuvaayo kwerwanako bikoze okukyagulanya era muzeeyi ndoza yabeere nagani winawira omwana gyavudde akututteko enamba kumanyi Messi yava gye yavudde nga tebamanyi natwala enamba gye baali basuubira kuba mu nsi yonna buli mwana w'omukulembeze w'eggwanga bwe baba basuubira naye kati wano ewaffe kyakyuka mwana yafubutuka eri mu ghetto mu miziki gye yes era omuzeite nga abasoma gundi si abawandiisi b'emizannyo kubanga ffe tusoma obwongo bw'omuntu bw'ayimiridde bw'atambudde bw'ayogera si tali happy about his son tali mukulembeze w'eggwanga Museveni tali happy with his son yes mbadde manyi musanyufu nnyo anti wulira bwe yavaayo teyali nnyo mu mawulire naye bwe yavaayo ate yatandika kuvuma kitaawe okitegeera yakola yatandika kuvuma kitaawe gye baakolanga kampeyini ezo nabagamba era tekoze kati era ale muyani bwe batekoze obuvuma taata n'amusirisa n'amuteeka akamonde akookya mu kamwa
eka CDF Jiro lira mwa omusajja muyekera n'addirone yali omwogeze nnyo ng'asobola n'okuyingira owino n'akola ki n'alya emmere mugundi n'amuwa obwa minisita kati oyinza n'okulooza tali mu ggwanga bala naye nga buli bwati muhoozi abo bonna njagala kwebaza mwenna buli awulira obulumi ku muto wange Charles okuva ku Kenya. Njagala kwebaza n'abo bonna aboogedde bitakwatagana, abannenyeza, abanvumye, abankudaalidde. Mwenna muli mikwano gyange mbaagala kuba muli bantu ba Katonda. Naye ensonga eno njagala kusaba bannayuganda nti wabeerangawo ensonga ze tutabalaatiramu, ze tutazannyiramu, ze tutateekamu bya bufuzi, kubanga ne bw'obeera nga muvawala oba awagira kibiina ki tekimuggisaako kubeera nti muganda wa Kayibanda. Bwe ne bwe munaakola mutya ne bwe mukola mutya era muvawala asigala muganda wange era nsigala muyinako obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ennyo. Era njagala kutegeeza bannayuganda nti embeera ng'eyo tugejjemu embeera efaanana bwetyo. We are Ugandans, we are Africans, we are brothers and sisters. Mukitegeera bulungi. Era n'okutegeeza bakama bange mwenna afande Kulayije nkussamu ekitiibwa nga komanda wange ng'omwogezi w'amagye ga UPDF. Naye aterekanga kuswaza kitiibwa ky'amagye n'ojja ku TV nga tolina information. Kuba tosobola kugamba nti muvawala yakoze obubadi ayagala butuuze bwa Amerika ate bwe yafuna edda. Muvawala mutuuze wa Amerika obutuuze yabufuna dda. Si wa kukola bubadi bwa wano. Ye vice chairman wa UNA mu Amerika. Okitegeera. Kati kiwali badde wakitegedde dda nti muvawala takola bubadi kufuna butuuze naye tuyiye solution endala gye tusobola omunoonyaamu tumufune. Bwe mugamba nti mwe temumulina nga security y'eggwanga tuba tulina kusala magezi mu munoonyi mumufune kubanga kibakakatako ng'aba security okunoonya muganda wange yonna gyali mu mbeera yonna. Naye n'otadde okugamba nti yakoze bubadi afune obutuuze nedda. Obutuuze yabufuna dda mu Amerika. Okitegeera. Tulekenga kubalaatira mu bintu ebifaanana bwe bityo. Ng'omwogezi w'amagye ga UPDF n'ovaayo n'oyogera ekyo nti muvawala yakoze bubadi afune obutuuze mu Amerika ate ng'obutuuze yabufuna dda. Twalibadde tuyiiya engeri gye tunoonya muvawala tusobole okumufuna kubanga gavumenti ya Uganda nga security ya Uganda mbabanja muganda wange muvawala mubabanja kubanga mwe mwina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Okitegeera. Abaganda balina olugero olugamba nti kamwaka bikata siroganga teyaloga. Naye bw'ogamba omuntu nti ojja kiraba gwe ojja kukyonolaba ojja kiraba omuntu oyo n'amala afa bakwata gwe. Okitegeera. Kati enkwata ezzeekwatibwamu abantu security zaffe gye zikwatamu abantu era omuntu yenna bw'abula tulowooza nti naye yakwatiddwa nga security zitukola ki. Kati n'akabinja akalala obanga bakagunjawo luddawa oba kaabatemufaana batya era bwe kajja ne kakwata abantu ffe tutunulira security ya Uganda kubanga era bwe muzze mukwata abantu bwe bazze bakwatibwa. Okitegeera. Nolwekyo security ya Uganda tolina bw'ova mu kintu kino. Okuva mu kintu kino olina okunoonya muvawala waali omugyeyo ogambe nti muvawala ali wano tabadde mu bitongole byaffe bya security naye tukutte akabinja bwe kati akabadde kamukwata. Awo security ya Uganda oba okivaamu. Naye bw'obanga obadde ozze okwata abantu booti nga muvawala bwe baamukwata ekiro tolina bw'okivaamu. Tulina kunoonya muvawala waali mulina kunoonya muganda wange mumuleete bwe guba musango asimbibwe mu kooti avunaanibwe kimala. Okitegeera. Poliisi security ya Uganda bwe mbanga mwetaaga omuntu lwaki poliisi mugijjako obuvunaanyizibwa bwayo. Ebitongole nga CMI nga Flying Squad nga simanyani ebyokwerinda jaati
byali badde bikwatanga abantu abatujju abalina emmundu abakola ki abayeekera naye n'omuntu just n'oleeta jati n'oleeta simanyi biki ne muyola abantu mu ngeri efaanana bwetyo olwo poliisi eneekola mulimu ki kubanga poliisi esobola okujja mu maka g'omuntu n'emugamba tukwetaaga ku poliisi ojja okola statement olwa ABCD. Mikwano gyange bannayuganda bannange naddala bali mu bitongole ebyo bya security, let us be careful. Tubeere beegendereza nnyo nga tukola emirimu gino kubanga enkya ojja kwesanga nga toli wa poliisi, ojja kwesanga nga toli wa judge, ojja kwesanga nga toli wa CMI, ojja kwesanga nga toli wa UPDF kubanze nali wa NRA kati ndi wano ennaku enkuyengera wano mu nsumbi yali wa NRA. Alright, yoyo mukulu Charles Bukenya Muvawala, Vice President w'ekibiina Kiyuna kino nno kye kitaba bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya USA era nga munnakibiina ki National Unity Platform. Video eyo gye tusoose okulaga nga tetunnakulaga ya Kayibanda ng'agezaako okulayika nti amudimandinga ye interview gye yakoledde ku Ghetto TV oba oliawo egambibwa nti yavuddeko akabasa omukulu ono okulayika nti awambibwa ekigambibwa okuba ebitongole bikuuma ddembe nga ne buli kati atannaba kulabika nti ategeerekeka mayitire ge. Tumanyi nti oba babitongole bikuuma ddembe be bamuyina oba bantu sekinnoomu be bamuwambye okumutuusaako obulabe. Teri amanyi wadde n'owa famire ye embeera mwali era ekyo kye kireetedde muganda we Kayibanda okulayika nti amudimandinga. Omukulu ono Muvawala yaliko munnamawulire ng'era akola ku Radio Simba ebbanga eryawererako ddala nga tannaba kugenda kulayika nti yeegatta ku bannayuganda abawangalira mu diaspora oba nga tannaba kulayika nti eggwanga alifuluma. Yaliko ne munnakibiina ekyakatemba wano mu ggwanga bakayimbira Drum-Actors omuli Benon Kibuuka omuli omukulu Senkubuge mu kaseera kano ng'akola ku Salt TV oku ne Full Figure. Programu yaabwe etegerekeka obulungi bwe boogerera ebigambo oba oliawo bye balowooza nti bigatta ku ggwanga nga newankubadde bannayuganda bangi nnyo abagikubamu ebituli olw'ebyo ebiweererezebwako. Naye anyway bannamawulire buli omu alina oba oliawo engeri gy'akolamu emirimu gye. Kati kiba gyali enkola gy'akolamu okugyefumiitirizaako oba egatta ku ggwanga oba terigattako. Naye nga Muvawala ono aludde ebbanga ddene nnyo ng'oba oliawo ali ku sayidi y'abannayuganda abanyigirizibwa ng'agezaako okulayika nti ayisaawo eddoboozi ku ebyo bitatambula bulungi mu nnyaffe Uganda era ng'akisimbyeko essira. Yabadde akomyewoko mu Uganda wano okulambulako ku bafamire ye b'eŋŋanda ze mikwano gye era aba Ghetto TV basobodde okulayika nti bafuna omukisa ogwogerako naye ku buti ebintu bwe bitambula. Essira nno lyabadde nnyo kalulu k'ekawempe kano ketumanyi nti oba oliawo kabaddemu ebirumira bingi nnyo. Tulabye enneeyisa etabadde ya mulembe eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe ng'oba oliawo bakwata bannayuganda naddala bannakibiina ki National Unity Platform mu nkwata gye tulaba nga si amateeka mu ngeri y'okubawutula emiggo okuviira ddala ku kandidenti waabwe Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola abawagizi be atwalaba ekyaliwo ku lunaku lwa nomination recent yawo olunaku lwali lwa Monday atwalaba ku kyatuuka ku bannakibiina ki National Unity Platform bodyguard w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Tawa ng'akubibwa okugulu kumenyebwa. Omwana amanyiddwa nga Nabbosa oyo nno lyerinnya erisinze okumanyikibwa kuba yali muzannyi wa Bannayuganda naye yeegwanyiza ekifo ekirimu Joyce Baagala kati ekya Woman MP Mityana. Twalaba empisibwa gye yayisibwamu. Omunyarwanda wa Bobby twalaba empisibwa gye yayisibwamu. Abakulembeze ab'enjawulo nga ne buli kati babadde bakyali mu makomera omuli Mwadanku Nnyingi, Derek Nnyeko n'abalala abaakubibwa okufaako obufiso. Akalu kano ak'ekawempe kaleese ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda nga ansa ntono era
tulabye amaloboozi agava mu bakulembeze ab'ebitongole ebikuuma ddembe kuviira ddala mu magye apoliisi nga bagamba nti abaana bano abajja ati mbu tebabamanyi era ebikolwa byabwe babikola nga bantu sekinnoomu. Ne twebuuza tuli mu ggwanga kikaaki abantu ababagalidde ebyokulwanyisa ng'ate batuusa ku bannansi obuvune wakati mu kubawuttula emigga egitagambika ab'ebitongole ebikuuma ddembe ate ne bavayo ne bagaa nti abantu bano tetubamanyi. Eggwanga liba seefu naye omuntu bw'akifumiitirizaamu n'akyekenneenya abamu balabira ddala ng'oba oli awo kuba kwewugulaza eri abakulu bano ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Teri kintu kikolebwa mu ggwanga Uganda naddala ng'abakikola bava mu unity ez'ebitongole ebikuuma ddembe ate ab'ebitongole ebikuuma ddembe ne bavayo ne bagaa nti abantu bano tetubamanyi. Kuba kwewugulaza kwa kika kya waggulu. Mu vidiyo ze tusoose nabe tubawadde Kayibanda. Kayibanda ono y'omu ku babadde ba proud NRM supporters. Ng'era bavaayo ne basiiga bata ne boogera ebigambo ebiwoomerevu eri gavumenti eno. Pulezidenti Museveni ne bagaa nti kirabo okuva eri Katonda. Ne bagezaako nnyo okulabika nti bamujjajjatta mu mbeera ezifaananako bwe zito. Kayibanda bwe yavuddeyo n'akola vidiyo eno bantu bangi nnyo abavuddeyo ne bamukriticize nga ne bagaa musajja gwe mutuufu kati mu kaseera kano olw'okuba kikutte kuwo kati w'ovuddeyo n'oyogerako bannayuganda bangi abazze bawambibwa, bannayuganda bangi abazze batulugunyizibwa, bannayuganda bangi abazze bakubibwa, abasibibwa ewatali misango nga mwefudde bannakyesirikidde n'okuwaana gavumenti eno. Bannayuganda nga beebuuza lwaki mu kaseera kano ovaayo n'oyogera. Ovwica okubanja muva wala Charles Bukenya buli munnayuganda yenna kye yandikoze era wakati mu kuba nti mucriticizinga Kayibanda ekyokubanja muganda we kyo alina okulabika nti atakikola. Wabula naye alina okwefumiitiriza ku bigambo bya Nnayuganda bye bagezaako okulabika nti bamugamba mu kaseera kano. Ebikolwa ebizze bikolebwa tebisookedde ku muva wala. Kyekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaayogera n'abantu ab'enjawulo kye bazze boogera nti teri mu Uganda ali seefu okutuusa nga ffenna tuli seefu. Famire zaffe zonna gweoyinza okuba nga oba oli awo bigenda maaso mu gavumenti olaba nga bweteekeddwa bikola bwebikola bweteekeddwa okulabika nti ebikola ng'olabira ddala ebintu bitambula bulungi nnyo. Naye gweoyinza okuba n'enzikiriza ng'okkiriza mu gavumenti eriko naye si buli wa famire yo oba buli mukwano gwo oba muli muganda wo nti ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lino abikkiririzaamu. Ate wakati mu kuba nti tabikkiririzaamu ajja kuvaayo ayogere nga munnayuganda yenna n'okulaga obwagazi ku ludda lwakkiririzaamu ekitali kya bumenyi bw'amateeka. Bajja mukwata, bajja muwamba, bajja mutulugunya nga bwe bazze batulugunya abalala b'otayinaako kakwate n'osigala ng'olaba ebintu biri nnomo n'owo kijja kumutuuka ku kati kyekituuse ku muganda waffe Kayibanda ono. Muva wala munnankyukakyuka omugundiivu era bannayuganda bonna oba oli awo bakkiriza mu nkyukakyuka omulimu gwabwe bagukoze ogw'okumubanja. Era ne Kayibanda waaviiriddeyo n'amubanja ovwiki kyakoze kituufu naye bannayuganda kye bamunenyeza lwaki bulijjo abannayuganda abalala bwe bavaayo nga balaga obutali mumativu ku bantu baabwe ababanjibwa tovaayo kusitula ddoboozi nga bw'olisitudde ku buwo fayino kikola kuwo bye bazze bavumirira bannayuganda ab'enjawulo ng'era kyetaaga okuvumirirwa ku buli gwe kituusibwako naddala ng'ekimutuusiddwako kya bumenyi bw'amateeka. Then nga bw'okikoze ku muganda wo bw'oba okikola ne ku bannayuganda abalala abazze batulugunyizibwa. Era Kayibanda ayambalidde Felix Kulayijo omanyi Kayibanda ono nazirwanako y'omu oba oli awo ku bakadogo abaali mu lutalo olwaleeta gavumenti ya Mwami Museveni mu bukulembeze mundu yasekebbuka myaka eyo gya 1980 paka 86 we baawangula oba oli awo obuyinza bw'eggwanga lino Uganda nga bajjako gavumenti y'Obote ne Tito Okello Lutwa abaali bafotobadde ku bannayuganda. Bannayuganda bangi nnyo abeetaba mu lutalo olwo olw'okulaga obutali mumativu
olw'okwetakkuluzaako kye baali balaba nga kyekyali ekizibu mu kaseera ako. Ne Kayibanda ono y'omu ku bo era omuwulidde ng'agamba kamanda wange Kuraije lwaki oyogera ebigambo by'otalinaako mutwe n'amagulu, omuntu awambibwa ate ab'ebitongole ebikuuma ddembe n'ogamba nti ate simanyi anoonya butuuze mu Amerika. Ate abasajja bano ekisinga okwewuunyisa era ne bannayuganda kye beemulugunyaako, boogera out of ignorance. Balaga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga n'abantu oboolyawo tebabamanyi. Ate omuntu buli bw'ojja okumwogerako kati for instance ng'ow'ebitongole ebikuuma ddembe ng'oba munnamawulire yenna, omuntu gw'ozza okwogerako olina osooka n'omukolako research. Kati Kuraije ogamba nti mukulu Muvawala alwanira mpapula za US, ng'omuntu gwe twogerako ye vice president waayo n'ekibiina ekitaba bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya America, n'oga nti ate alwanirira butuuze ng'olwedde obutuuze yabufuna dda. Kitegeeza ekyo kituleetera okudawutinga ne bimujja ne mutugamba mu scenarios ez'enjawulo eziba zituuseewo mu ggwanga lino. Kuraije y'omu gwe tujjukira ng'agamba omuvubuka eyali awambiddwa bamuyita Mwesigye, yavaayo oluvannyuma n'agamba nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe baali bamukozesa era be baamwokya paasi ze baamwokya. Ne Kuraije yamustaginga ne bannaayita olukiiko lwa bannamawulire. Omwana ono Mwesigye n'alumiriza ab'ekibiina ki NUP oba ekya National Unity Platform anti be baamwokya paasi aveeyo alumirize gavumenti. Oluvannyuma lw'okumusuubiza be bamusuubiza nga bamaze okumwokya paasi ne bastaginga ne bannamawulire ne batabituukiriza, Mwesigye oluvannyuma yavaayo n'aga nti nedda bannange munansonyiwa, abasajja bano be banstaginze ne baŋŋamba nnumirize ekibiina kya National Unity Platform nti be banjokya paasi naye ng'abakulu bano be bantulugunya era bansuubiza ebintu bingi nnyo ng'ennyumba ne ssente enkalu. Naye oluvannyuma lw'okuba nti tebabituukiriza, nvuddeyo okulabika nti njogera amazima, be bantulugunya era be bampaliriza n'okuwaayiriza ekibiina ki National Unity Platform. Kuraije oyo twamulabako mweyosaga, so Kayibanda amwambalidde mu mbeera ezifaananako bwe ziti. Naye nga bannayuganda erimu ku ddimu lye balina okulabika nti beewa, kwe kulabika nti bavumirira ebikolwa byonna ebitagatta ku nnyaffe Uganda, ebikolwa byonna ebituzza emabega, ebikolwa byonna oba oli awo nga omwoyo gwe gwogerezeganya n'ennyamayo. Abaana baffe betuzadde ne bazzukulu baffe tebagenda kusangawo ggwanga linaabeeyagaza. Wakati mu kuba nti ebintu tebitambula bulungi mu ggwanga, buli muntu alina okulabika nti akozesa position mwali okulabika nti asitula eddoboozi okwogera amazima. Abantu kye beerabidde nti kuno ku nsi tuliko akaseera katono nnyo, ne Mukama Katonda bwe yatuteeka ku dduniya kuno ebimu byagenda okulabika nti atusiimirako oba oli awo okutuwa obulamu oba oluvannyuma obulungi, kwe kulabika nti tubeera b'amazima. Kaakati buli munnayuganda yonna gy'oli, munnamawulire, munnakatemba, oli muyimbi, oli dokita, yonna osaavinga mu gavumenti eno, oli wa bitongole bikuuma ddembe, yimirira ku mazima, yogera ekituufu. Ekintu bwe kiba nga for instance gavumenti erina kyekoze nga kigatta ku nnyaffe Uganda, giwe credit. N'ekyennyume kyakyo bw'ebaako byekoze oba oli awo nga tebitambula bulungi, nga binyigiriza bannayuganda, era vaayo oleetewo critique, okritisizing ebintu ebyo obivumirire mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Atusaba ab'ebitongole ebikuuma ddembe bwe mubanga mmwe abalina Muvawala Charles Bukenya mumute. Bw'abanga alina omusango gwe yazizza mumuleete mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Abafamire ye bwe basobola okumuaccessingirako oba mumusindise mu kkomera luzira kitalya, kye kiba kikolebwa. Twagala buli ekiba kikolebwa mu nnyaffe Uganda kikolebwe mu nkola entuufu ey'amateeka. Tuleme kuteekawo bikulu oba oli awo n'abamenyi b'amateeka be bayinza okulabika nti bakozesa okutaataaganya obulamu bwa bannayuganda oba oli awo n'okubatuusaako obuzibu. Kuba bwe kiba nti abantu bawambibwa bantu nga bali muleeya,
kitegeeza nti eriyo n'abakozi b'ebikolobero abajja ofuna emmotoka zaabwe drone ng'ezo kuba zivuga taxi nuwa ng'ezo bajje bawamba omuntu ng'abantu bamanyi babitongole bikuuma ddembe wabula nga bamuwambye bakozi ba bikolobero nga bagenda kumutuusaako obulabe for instance okumutta okumubba mu mbeera ezifaananako bwe zito. So poliisi n'ab'ebitongole bikuuma ddembe mulina okulabika nti mukola omulimu gwammwe mu nkola entuufu. Ebikolwa byonna ebigenda mu maaso mu Uganda nga bya bumenyi bw'amateeka tubivumirira nga tetutunuulidde baani ababikoze wabula nga tutunuulidde bikolwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Credible Media kye tusinga okubasaba kwe kulabika nti mutuwagira wakati mu kusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika nti tutambula ffenna wakati mu kuba toki n'okutunuulira amawulire gonna agaba gatambula mu nnyaffe Uganda mu aspects zonna. Ganja Fad gemanya Credible Media gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.